Njagala okwebaza buli kinoomu olw'Esaala. Bannange Esaala ekola. Nze nalabanga Esaala ekola. Mukama bw'omusaba agamba buli kimu kyonna bw'ogenda mu maaso ge n'okukkiriza asobola okikola. Waliwo ebiseera ekiseera kye twali mu pasita tumumanyi ewaka. Temusobola kwebaka nga temusabye. Naye ebiro bye yalwalira nga tasobola kuva either mu buliri oba mu ntebe kati nga mwekumamu mweka okusaba. Kitegeeza ekiseera kyatuuka nga ye munafu naye nga waliwo nze nga nzikiriza waliyo omuntu amusabira. Bannange buli muntu Katonda amuwulira. Kasita Yesu bwe yafa mu yeekaalu ejjigi lyayulika. Lyaliwo wakati w'abantu ne Katonda ebiseera ebyo. Nga abasumba bokka, bempita abasumba essaawa zino bakabona b'ebiseera ebyo. Nga bokka be balina otutuuka mu maaso ga Mukama beegayiririra abantu be. Naye Yesu bwe yafa ne liyulika, Yesu yajjawo ekyo nga buli muntu asobola okwakisesinga kitaawe. Mwebale kubanga mumanyi kye muli n'amaanyi ge mulina. Kubanga omuntu atamanyi kyali n'amaanyi g'alina tasobola kusaba. Mwebale kusabira musumba. Mwebale kutusabira. Mwebale kunywera. Mukama abampeera omukisa. Mukama abasanyuse. Nammwe nga bwe muyimiriddewo olwa famire yaffe. Mukama nammwe abawa abantu. Buyinza okuba nga bulamusi bw'osaba naye mu Bayibuli gye nsoma Katonda buli muntu gwe yawa obuvunaanyizibwa yamuwaako omuntu agenda omuyimirirrawokko. Era ne bw'oba olina ky'otidde kyonna okukola oba okutandika bizinensi naye kasita oba nga idea wagifunye kyonna ky'olowoozaako kitegeeza Katonda ali kugamba kutandika. Kubanga nze kyemmanyi nti nga tannalonda before he appoints he empowers. Nga Yesu tannaba kujja Yokaana yasooka okujja. Era nze nzikiriza buli kimu kyonna Katonda alina gwe yakusoosezaayo mu maaso. Sizoni ye egenda tambula bulungi kubanga waliwo bwe yatadde mu maaso go, waliwo Yokaanawo asooseyo ku mulimu eyo gy'olaga. Waliwo Katonda gw'ataddewo agenda okukuggulirawo ekkubo lyo. Era kisigadde eri ggwe okubeera ng'otuukiriza omulimu gwa Mukama mu nsi eno. Oyinza okuba toliyimirira ku kituuti wano nga musumba waffe naye buli wooli oli mubuulizi wa njiri mu bikolwa, mu bigambo, mu yonna yonna gy'oline ku mulimu gwo. Waliwo alokoka olwa ggwe. Naye ate mu buweereza Katonda bw'atuwadde nsaba tubeere beesigwa. Bwe tunaabeera abeesigwa naffe tujja funa abantu abatusabira, si kugamba nti singa agenda. Nkiwa musumba obuweereza bwakoze mu buli kinoomu ali wano bubaleetera okumusabira. Naawe nkusaba osiga ensigo etali ya ssente wabula ey'ebikolwa. Nga bw'oba ng'olina w'onafuyidde waliwo agamba Mukama mutaase ku lwa kino na kino. Mutaase ku lw'obulamu bwange oba olw'abaana bange. Mutaase ku lw'emmere gy'atuwa. Mutaase ku lw'ennyumba. Bannange tukolere abantu ebirungi kubanga Mukama yatugamba n'obwoyogera mu nnimi ensozi ne ziva nawo nga tolina kwagala omala budde. So twagalane tusabirigane ng'abatume we beesabiranga. Bwe tuba obumu Mukama agenda kukola binene. Abantu ba House of Prayer twebale kubeera bumu. Nze ntambula mu bifo n'osanga nga olugi lukugguluddwawo lwakuba osanzeewo omuntu wa House of Prayer.
era nzikiriza nti olaba olunaku lwayo tutuuseewo nga tuli balamu n'omwaka guno tugenda gumalako n'omwaka ogujja era nga nsabira buli muzadde ali wano Mukama amulabye ku baana b'abaana n'abaana b'abaana be. Nkisaba mbirabyeko. Mama wange ndi second last born. Naye alina bazzukulu babiri abansinga obukulu. N'omuzzukulu ansingira ddala obukulu. Omwana w'omuzzukulu yazaala omwana. So nze nzikiriza Katonda asobola okuwangaaza n'okirabako naawe. Mukama akikolere. Na buli muntu ali wano ng'olina ekirooto kye ekitannatuukirira, nsaba Mukama naawe akikolere. Mukama akusanyuse, akugulirewo enzigi, obukuumi abukuwe, akuume n'ebibyo. Omulabe bw'ayita ku kkono Mukama akuyise ku ddyo. Ali wano nga gwe kikutawaanya bugumba, saba Esaala Mukama agamba tetuli bana kigumba. Era tekiribeera mu nju yo. Wabula ebyo byonna nga biwedde, Mukama tomwerabiranga. Okomangawo n'omwebaza. Mwebale kujja kwebaza Mukama. Bannange Mukama agenda tukolera olw'okusiima kwe tusiimye. Mwebale kumuzinira kubanga buli ali wano alina at least amagulu newe kuba kumu. Tewenkana atalina gombi oba ali mu ddwaliro nga bagawanise. Tusinga abali mu ddwaliro, tusinga abali ne muntaana. Bayibuli etugamba omufu talina kyamanyi era Katonda tabakozesa. So nsaba Mukama buli omu amukozese ng'akyali mulamu, akuwa 10 ku nsi, ogenda otuuka mu ggulu okulya 10 ky'eggulu nga n'ekyensi yakukkusa. Mukama abampeera omukisa.